Ren Rogers straight ate yenze mberawo okubeera nga nkutuusako amawulire ag'enjawulo wano ku mukutu Ren Media kw'obeera nga weekuumidde. Omwaka 2020 gugenza okuggwako nga takyali 2020 wabula nga afuuse 2020 Pro Max kubanga gye gwatandikira wonna tegwali mwangu okutwaliza awamu era ne gye gugweredde tegubadde mwangu. Well, abayimbi bangi abavudde mu mbeera ne beekyawa ne babeera nga ate babeera nga vibe embi bajolekeza abo abeeyita ba fans abo abafaayo ennyo era nga mu bano mwe muli ne mwana muwala amanyiddwa nga Winnie Nwagi. Omwaka guno abadde mwattu ate tasekerwako era nga si ye muntu gw'omala gatambaala n'olowooza nti osobola okuvaawo nakyo. Recently mu kaseera aka struggle kebadde kayiddemu bafans babadde batabukidde abayimbi n'okubeera nga babagamba ki ekyokukola. Bangi ne balabibwako nga babendinga eri forces z'abafans bano naye nga Winnie Nwagi tabadde omu ku abo kubanga ye abadde active ku nsonga ezikwataganako ne struggle. Ate ku mikutu gye egya social media naddala Instagram abadde ateekayo ebintu ebyenjawulo era tujjukire mabega kaawo yavaayo n'abeera nga postinga ekifaananyi kye ekyavaayo ne kibeera nga kiraga nga bwe yayina dimpoolo oba akatuli ku kabina. Bangi ne babeera nga ate boogera bingi kwogatta n'okuba nga bamuteekako ebigambo ebyenjawulo okwongera okuba nga ate bakkaatiriza kino naye nga si ye mukyala amala gatwalibwa bigambo oba nkyogedde bulungi aizulu naye yavuddeyo emabega kawo n'abeerako bafans ate bayambalira abo abadde beefuddemo mu kubeera nga ate bamuteekako olukongolo ku biki bya postinga. Kinajjukirwa nti emabega kawo ennaku ntono nnyo omukyalo ono Winnie Nwagi yagenze ku mukutu gwe ogwa Instagram n'abeera nga apostinga ebifaananyi bya muwala we ono amanyiddwa nga Destiny era nga yabipostinze n'ateekako caption egamba nti your future melanin model and so much more DM Valerie. Well, kino bwe yamaze okuba nga akiteekayo kubaddeko ebifaananyi ebya mwana muwala ono omuto nga ayambadde obuntu obusoomooza oba nga ayambadde obugoye obusoomooza okusinziira ku myaka gye. Bantu bangi abavuddeyo okubeera nga balaga concern era bw'atyo Winnie Nwagi n'abeera nga abambalira bulambalamba tayagala kubeera nga ate bamuteekako olukongolo. Asooka yamugambye nti kaseegu n'amugamba nti wa jasi ennaku yaboonoona mwasigaliza kwasamira wano. Omulala n'amugamba nti like the mother like the daughter can't get surprised. Winnie Nwagi yamugambye obadde omuyise wa jjajjaawo kwegamba nga amugamba era wange alina kubeera nga byakola bireflectinga ebyo byenkola. Well, omukulu omulala yamugambye nti ye talina bituli ku kabina ko Winnie Nwagi nyoka ebituli mbiziggwe. Winnie Nwagi nno yanyiize bambi. Omulala n'amugamba nti wava buto ng'oli museegu n'amugamba oyo nnyoko sinze. Anyway Winnie Nwagi ate yanyiigidde ddala waliwo omulala yamugambye nti omwana mutuuzo omulage ekituufu obuteyambuliranga ku social media. Winnie Nwagi n'amugamba tuuzo owuwo. Ate waliwo yazze na sidinga ku side ya Winnie Nwagi n'agamba nti but unemployed Ugandans mutama as if you're all perfect you fools your daughter is adorable amma. Winnie Nwagi n'amugamba you can say that again unemployed indeed. Kwegamba Winnie Nwagi yanyiiga nnyo. Winnie Nwagi munyiivu attitude yate kati ekuze olw'ensonga nti takyayagala mmanya. Anyway ndowooza mulimu n'ekibeera ky'okubanga tebamunominatinga mu Mama Awards naye nga ebyo bigambo byange. So Winnie Nwagi bwe yavuddeyo bw'atyo n'abeera nga ate ayambalira bano abeeyita ba fans abatagala kubanga beewummuzaako abagala okubanga bajajinga n'okubanga bamulagira kiki kyayina okubanga akola oba engeri gy'ayina okubanga ate atambuzaamu obulamu bwe kwogatta ne muwala we. Anyway, wandiika wansi mu comment section obeere nga otubuulirako gwe ogamba otya ku nsonga eno. Winnie Nwagi yagowinze overboard oba kibadde kigwanidde. Give us your
your idea. Let us know what you think. Anyways, mikwano gyaffe mwena abatambudde naffe tubagaliza omwaka omupya omulungi ogujjudde okwagaliza emirembe kwogatta n'okwagalana. Well, leero lunaku lulungi nnyo eri muganda waffe subscriber waffe waneeno amanyiddwa nga Sekalyowa Abubakari Umaru era nga leero birthday yo tukwagaliza amazaalibwa amalungi Sekalyowa Abubakari Umaru. Webale kukula mukama ate akwongera ebirungi mu mwaka gw'omupya gw'otandise olunaku olwaleero. Genda maaso n'okubanga ate obeera real, genda maaso n'okubanga weeyongera okubanga ate opatikana n'ensi eno okubanga ogijjamu ebirungi. Ate kambere nga ntumirako abalabi baffe ab'enjawulo abasinzira mu bitundu eby'enjawulo wano e Uganda, abasinzira mu nsi z'Abawarabu, Saudi Arabia, Oman, abasinzira mu kibuga Dubai, Qatar, abasinzira mu Doha, mwenna tubagala nnyo, Turkey, abasinzira mu UK, abasinzira mu America, Canada, we love you so much, abasinzira e South Sudan, mwenna tubagala, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzania, we love you so much, Congo, mwenna tubagala, open minded, gwe simanyi linnya lyo tuufu naye nga yegwe open minded, nkutumiddeko nnyo Kensuso, webale kubanga werekereza byonna byokola n'obeera nga tosalawo okubanga olaba omukutu Winnie Media. Rina Keys nawe nkutumiddeko nnyo. Phil Banks muganda wange, Rania Lala Peace nawe nkutumiddeko nnyo. Cafe Ahmed mwena batumiddeko nnyo. Waliwo ono anaatera okweyita My Girl Taizi yagamba this is your girl Taizi nawe nkutumiddeko nnyo. Mwebale kubanga ate mwekomera ku mukutu obutaguvaako okubanga mugoberera ensonga zino bulambalamba. Abakulu abali mu Winnie Media, team Winnie Media WhatsApp group, namwe mbagala nnyo, mbagalira ddala, mwebale kubanga mwekumira ku mukutu. I love you so much. Anyways, sisobola kubanga mbamalayo naye nga gwe nayagala okubanga nkusindikira ka shout out abeera nga owandiika gy'osinzira okubanga otwekkanya n'amanyago mbeere nga ate nkutumirako. Renny Rogers be my name, and right about now, hey, I sign out.